Natera mikwano mbeyanziza nnyo kubeera nga mukyekuumidde ku ABS TV amanya bulijjo mbanambiru Stella okuba wano ssaawa zino zennyini 3 ez'ekiro nga nkutuusaako pulogulaamu yo namwatulira banaye musiibye mutya mugamba ki obulamu bwammwe bwe buli butya abalwadde tubasasiddeko nnyo mukama agenda kuba ng'abataasa yongeramu saala. Programu eno mukwano owandika ebbaluwayo n'ogireeta wano ku ABS TV nga mulimu ensonga gy'oyagala ebeere ng'etuuka ku muntu omu oba omulala. Bwereeta ebbaluwayo gireete ku reception ya ABS TV ejja kuba ng'entuukako bulungi nnyo gwebeera wakaawo linda ssimu yange mbeere nga nkukubira obeere nga naawe ojja wano nga omuntu oyo omwatulira gw'oyagala. Nja kubajjukiza ng'ennaku z'omwezi 31 omwaka guno gwennyini Desemba omwezi gwa Desemba mu bufunze olunaku oluggalawo omwaka tugenda kuba wano ekawala ku church ya Pastor Yiga ebirabo ebyokuwangula bingi nnyo yabateereddewo emmotoka Prado gy'ogenda okubeera nga owangula n'ebirabo bingi nnyo ssente enkalu pikipiki byonna gwe jangu buzi wano ku ABS TV olunaku olwo ojja kubeera omu ku abo oba ekirala ky'oyinza okukola buli program gy'olaba egenda maaso ku ABS TV gikuba ekifaananyi ogiweereze ku namba ya WhatsApp esembyayo 66 ojja kuba butereevu ng'oyingidde mu kalulu ak'okubeera ng'oli kubamu kwabo abawanguzi. Butereevu katugende maaso mu baluwa ya leero tumanye ate kiki ekyaganye ani ayatulira ani mukwano baluwa ya leero eri bweti. Yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2017. Mujje baleko gye mutuusaako engalo ku ABS TV amannya nze Anet Namusoke nga nviiridde Ntinda Kigowa. Nina emyaka 2 gye buvuddeko mbadde mbeera ne sisita wange nga gyenva ne ngenda nsoma era nga agezaako okundabirira wamu n'omwami we. Obuzibu bwe nasisinkana omwami we yatandika okujjanga mu kisenge kyange nga ankwatirira bw'ati bwe yakiwandiise. Lumu namugamba ngenda mulope wa baaba n'angamba agenda kunzizaayo mu kyalo ndekeraawo okusoma era nentya n'ensirika. Bw'atyo omuze yagutwalira ddala mu maaso okutuusa bwe yankwata mu kinaabiro nga baaba agenze okukola. Eno yalinga entandikwa anti nga buli lwayagala akomawo ewaka n'anneeyambisa. Mu kiseera kino nali mu vaaka ya senior 6 nze natuuka ne mbivaako ne nkimanyiira era nga omusajja sikyamukaayanya kubanga yali anfaako. Tebyalwa nga nfuna lubuto era bwe nti omwami ne mugamba yagezaako okulwegaana ne mugamba ngenda kugamba baaba awo nakkakkana. Ekyaddirira yagamba baaba nti anfunidde omulimu nga ngenda kuba nsulayo. Kano kaali kakodyo kakunzija waka. Baaba yakkiriza era ne bantwala wabula kyambukako nga bantuukizza mu ddwaliro tuggyemu olubuto wabula omusawo n'atugamba nti bimulemye. Twagezaako ne ku ddwaliro eddala era ne bigaana. Wano omwami yasalawo ampangisirize ennyumba nga tayagala nzireyo waka eri ewuwe. Saalina kyakkola nakkiriza ne mbeera mu nnyumba n'olubuto mpaka bwe nazaala. Kati ekindeese omwami oyo yansuula mu nju n'omwana. Tampa wadde 10 landiroodi abanja sikola omwana alwala tetulina buyambi era njagala ntwale n'omukisa guno ntegeze baaba wange nti omwami we yazaala omwana wange kubanga bulijjo amumbuuza era nga musaba ekisonyiwe saakikola lwa kwagala. Wabula nnyambe aŋŋambire ku bbaawe alabirire omwana wange kubanga ye kitaawe yamuzaala. Nsigadde nze Anet Namusoke n'ateekawo endagiriro ye ne omwami ye Nsereko Arafat naye n'amuteekawo awo. Abalungi, ebbaluwa leero omukwano mugiwulidde.
ebbaluwa bwetyo omwami yazaala mwalinga mulamu we mbu omuwala bwagambye yamuzaalamu ate tamulabirira. Katubiwulire ebisingako ku ebyo okuva ddala mu yennyini eyawandiise ebbaluwa eno. Mukwano gyebaleko kale nnyabo naye gyebaleko nnyabo. Kale amannya gange nze Namusoke Anet. mukyala Namusoke Anet. Mukyala Anet oli otya? Ndi bulungi kozikomo mwebale tuweereza tugezaako nammwe mwebale kulaba. kale nnyabo wawandiika ebbaluwa nagiraba nagisomyemu naye nga twagala tumanye details oba ebisingako ku bbaluwa eno byajja bitya. Ensonga zino ze wawandiiseeko zajja zitya mukwano? ensonga ezo ze nawandiika nali kale neetaaga okwatulira ku mwami olw'okuba takyatulabirira n'omwana wange ate ng'omwana akyali muto. Ng'omwana akyali muto. Okay. Omwana wamufuna otya? Omwana ebintu ebyo biwanvu kuba omwami oyo nali nkyasoma mbeera wa sisita wange ate kitwale nti mulamu wange abanga mulamu wange nali nsoma nga mbeera wuwe nga mbeerawo ne sisita wange nga yandabirira. Sokoleke mu bufunze wali obeera wa sisita wo? Mbeera wa sisita wange sisita wange nga yandabirira yampeerera okuva obuto kuba mami yafa ndi muto ne dadi yennyabo. Tuuka bbanga tumaze senior 5 awo ntandise okusoma. Nja kusaba oyongereko ku ddoboozi. Ng'omwami yatandika okungulyanga ebirabo kale nga nze mmanyi sisita wange yakola ki yakwata n'abimuwa n'abintuusaako. Ndanga kigenda mu maaso ngenda okulaba ate atandika okujjanga mu luumu yange nga mu luumu yange mwajja kale nga nti ogamba sisita wange nti omwami wakola ki ajja mu luumu yange. Lwaki tewamugambirawo omulundi gwe wasooka okulaba omwami ono ng'ajja mu luumu yo? Lwaki tewagamba muganda wo? Engeri gye nali nkuze nga sisita wange ayinza olowooza bintu bingi oba nti njagala kyakayinza ki mu maka nentya okwogera ne mbaako omukwano gwange gwekinyumizaako omu nangamba tokyogera sisita wajja kiraba bubi ajja lowooza. Olinako wekinyumiza nagala toyogera? Omukwano gwange nali nsomeranga kati nekigenda mu maaso ntuuka mu senior 6 Sokoleke emirundi gye yasooka nga wajja mulumu ng'akola atya? kwalinga kunkwatirira bwati nga njagamba ssaawa mmeka olwo? najjanga osanga 6 ez'ekiro nga mukyala we mwali mu kisenge oba nga taliiyo? mukyala yateranga obeeramu ng'aleka mukyala we mu kisenge ayinga nawe mumanye ebyabasajja najja mu luumu yo. yange. Kati omukyala bakubasanga mwali badde mugamba mutya walikoze otya gwe nga tewakimugambako wakimukweka atazze abasanze mu luumu n'omwami we? abula naye nayisimayinza kitandika kyogera kati omwami n'agenda mu maaso kangeri nayisulamu namuntu yenna muki mu luumu yange ng'abaana tewali mulumu wali osulamu wekka ate abaana bali tebalina abaana bali basomeranga mu bisulo bali mu bisulo. kati ekyatuuka ekiseera nensoma kale ngeri omwami agenda mu maaso naye nga embeera ye ekyaliwo nga wajja mu kisenge naye nga tewaki yali akozeko kyama nga mugamba sisita wange soko mbulire nga wajja kule nga akukwatirira jesi nga kwatira hawo atya kale era nga akwatira nga akufiringa ngo nagamba nti akukwatirira mu mabeere ng'ejjoba nti osuze mu night. Kati awo gwe ng'oba okola ki mu kaseera ako nga naawe osirise ogumye bakwatirira kale yagamba nga tokyogera nga naawe otaddewo nedda naye ba omuntu okwefubako n'ogamba okole bwoti n'engeri gy'ogamba nti ali sisita wange wanaakikola ki wanaakiwulira mu luumu. N'osirika maama ne bakwatirira nesirika n'onyumirwa sanyumirwanga onyumirwa munnanga temunnayo bwobanga tewayogera nga wakisirikira. No, nali simwagala era nga sanyumirwa kubeera omuntu gwatoyagala tosaakola kisanyumirwa kintu ekyo. Kale nebutuka ekiseera nensoma namasi nga ndi mu senior 6 awo nenkola buli kimu nentuuka ekiseera yabaza lumu sisita wange agenze ku mulimu nadda ewaka ye ng'omwami yakola yadda ewaka yansanga ngenda okunaaba najja mu bondi mu kinaabiro nankozesezaayo nenva. Sisita yali taliwo? Sisita yali agenze ku mulimu n'omwami yagenze ku mulimu nga n'omwami yagenze. Omwami yadda buze waka nti kati ekibaza nti sisita tali wali obeera we waka nga nkomya wendiyo ebibuzo biwedde ndi mu vaaka. Wali mu vaaka wali tosoma ng'oli waka? Nakadda ku ssomero. Kati omwami nti bannadda kuva ku masomero omwami najja mu kinaabiro nankozesa nankwata tukuyite oba byali bya bulungi mwateesa? Ate twateesa twali badde waligambye otya? Nedda
wakati era kyenina okwogera bwento nti yankozesa sijjaga nti kuka yankwata watwayise okukozesa mu bufunzi kubanga naye saagadde satya nali njagadde twali tulina obeera muki mu luumu wakola otya mu kaseera ako bwewamulaba nga ggulawo lwaki teweerwanako ng'omuwala oba n'odduka n'okuba enduulu gundi lwatuka nankwata omwa bikiwa ebityo era nakikutuusaako zemugamba ngenda gamba sisita nga sina kimanyi nti oba nafuna olubuto nembeera we nakimanya we namugambako neyeekyanga soka olinde odduse nnyo soka otubuulire nakikutuusaako ekintu yakikolera ddala ekikolwa yakikolera kolo yakikolera ddala lwali ye tekikolanga naye kolo yakikola mwakikola si kukikola nnyabo yakikola lwaki tewagamba mugandawo kwolwo kale luli wabanga tewali kyali kigenda mu maaso this time akikoze lwaki tewagamba mugandawo anti kati olaba engeri gye nnali nkuze nga alaba ye sisita wange nkuze ng'ayinza olowooza bingi nti oba twali tweyagala dda n'ensooka n'ensirika kati nga simanyi nti wakijja kuvaamu obuzibu nti nyinza ofuna olubuto olw'omwami oyo kigenda kyatwalako ebbanga kigenda oloweza nga mwezi ng'afunye olubuto ng'ofunye olubuto ogwo gwe mulundi gwe yasemba oba kyagendera ddala mu maaso gwe gwasooka guno gwe mwasooka okikolera ddala ate we nafuna olubuto lwewafuna yennyabo bannange abaami naye kiki ennyo omulabi sofa eyakalaba omusango gwa muwala eyasirika oba omusango gwa baaba ataabeeranga wakata ataateekinga keya ku muganda we na mwami we oba omusango gwa mwami naye abasajja kale tetuganye muba mukolanga ebyamwe mukole naye ku muganda wa mukyala wo ku mulamu wo obuswavu obwo ogenda buddawa lwaki temumatira tugende mu maaso mumaze okukola bye mukoze mukazi wattu anti awo mwavaamu olubuto ofunye olubuto kati nga saa kituuza ku sisita wange kuba toli ali mwami we ne mugamba ng'omusajja n'asooka neyeekyanga agamba olubuto sirulwe lwa musajja mulala ne mugamba ati lwa musajja mulala atya ng'ebbanga liringa lyeryo lwaki yagamba lwa musajja mulala wali olina balaba olina nedda kati era ng'ebbanga omuntu onaakola nti mwana akuzeekuzeemu era sooka olowooza nti ki olinayo omuvubuka omulala ne mugamba nedda singa abali lunannyinirwo nalimugambye lwaki ngamba gwe ate gwe mulamu wange nenkugamba nga sirwo nabeera ne mugamba tugenda kikola tutya kwanisa kuzaalira mwana ng'oli mulamu wange wate oli sisita wange kati nga wetegese kumugamba otyaye sisita wange anti kati kyobola naye mugamba tufune kye tukola sisita nga aleme kubako kyamanya kati soka otubuliremu ofunye olubuto temunnabagamba sisita mukyali awo mukyakukuta ebintu biri ensonga zimwasigala mukyagenda mu maaso n'omwami nga mukyakola ebyammwe oba mwabikomya wali ku mulundi guli ogwasooka mukwano Rose yogera tofaayo omwami wa sisita wo wasigala okyali naye mu mbeera z'omukwano totya tofaayo yogera wakati wano wazze kufuna magezi na buyambi kale kankutwale nti yakulimbalimba yasigala kyakulimbalimba nga kyakufuna nga oba mukyakola ki wanje bwekyali wasigala ng'okyabeera naye ng'olwo mugendawa mu ruumu yo oba mwatambulako ebweru nayesobola tutambula naye oba sisita wange nali mutya wali omutya omwami yajjanga mu ruumu yo yajjanga mu ruumu yange yajjanga mu ruumu yo kati awo nga tokyafaayo ng'omumanyidde anti kati awo naye sina kyakukola nali nkyetaaga okubeera kubanga yalina okunfunira omulimu ogenda kwongera ku ddoboozi towulira nti ze njogera nnyo kati bwasikuwulira yajjanga mu ruumu yo yajjanga mu ruumu yange kuba naye atambula naye tulina lyetugendako naye sisobola kolaki kuba naye nkyayagala obeeraawo nga newenza mu kyawo sina wenyinza tutandikira ngeri mami gye yali yafa neddadi n'osigala nga mulamu wo n'omweyanza mu bufunzi si mu bulungi nti namweyanza mu bulungi naye olw'embeera eyaliwo ennyabo kati gwe nga totya nti sisita wo bw'ali kimanya agenda kukola ki nga tolinamu kutya okwo okutya kwaliwo oba watuuka ekiseera nayo n'ofuna laavu ku musajja ono si bwe kiri n'owulira nga naawe omwagala laavu saagifuna
wagifuna nze wengambye nti wagifuna nti guli omulundi si gwe gwakoma wabula wasigala ekintu okitwala mu maaso nga tokyafaayo nga bwe wayogedde. Ye yali atakyafaayo. Olimba. Ye yali atakyafaayo. Watuwa ekiseera n'omwagala. Nali sinayo nyinza kwogera nti ŋŋambe sisita wange sitange naye yakitutte bulala. Ye mwenye yalina okwekomako naye yasigala agenda mu maaso. Yali atakyafaayo. Tugere mu maaso mufunye olubuto. Ye nnyabo. Kyekyaddako awo. Kale ne mugamba kawo n'awakana n'agamba Ng'ani awakana? Omwami. Sokoleka awo wonna mutuuse ne ku stage efuna olubuto. Sista ye talabangawo mbeera yonna ebuzaabuza oba yabibuuzo wakati wo n'oli omwami we nga takomplainingako ku nsonga ezimu kuba ebintu bino banaye tebibula abantu abeeyagala mu nnyumba tebabula. Sista ye yali mwakizannya mutya sista obutabategeera? Kale sisita wange waliko olumu lwejja n'ambuuzaako ne mugamba tewali nnyo kigenda mu maaso. N'akubuuza mbuno ki? Yaŋŋamba nga ndabawo kale ngaba nti yasaba kumbuuza olina omusajja gw'oyagala ne mugamba nedda kuba nkyasoma. Kale n'abaako ebintu byambuuza byasanga mu luumu yange. Nti bino wabijjo mpozi watuga yali aggulira obulabo omusajja. Yangulira naye nga sinnakimanya nnyo kigenda mu maaso nga mayi sisita wange yabimuwa n'abintuusaawo. N'omuddamu ki wamulimba kaki? Namugambye ebintu ebimu kale najja naye okuva ku ssomero bya mukwano wange era obudde bwonna ajja obinona nga sinayinza munnyonnyola kuyinza tandika nti munnyo kyonna kyonna kigenda mu maaso yennyabo. Kati sooka otubuulemu ekifaananyi ng'omwami ono bw'akoma weewaka ng'otudde wali ne muganda wo ng'aggwa akuyisa atya ng'akuyisa atya nga yeeyisa atya ng'akunyigira ku liiso nga muteekawo zisimayiro nga mukola twagala tumanye embeera z'abasajja abo. Era abasajja naye nga obamanyi era ekituuka ku kiseera ekyo yeekazaakaza n'akibuzaabuza yeebuzaabuza ngaawo kale kyeyayagala nnyo okutandika okulagawo nnyo tayagala sisita wange kunkozesa nnyo mirimu gy'amaanyi webityo. Ng'oluusi sisita wakutuma nga yagaana? Yagaana kale nakiwulirako nti yali agafuna mukozi akola waka. Maama gwe omumbejja we tokola mirimu bakumenya. Baali tebamumenya naye nze okuba ye yali akiraba. Nga yali akiraba. Kati kyensuubira nti omwami ono wali otandise omwagala nga gwe bw'omulaba ne sisita wo nga bali wali batudde obanga mu mbeera zaabwe nga gwe towuliramu bubi? Naye sirina buwulira bubi kuba kati nga nze omwana oba nti oli yali sisita wange ng'ono omulamu wange. Kale ate nalina omuntu nga nze ngemugenda nali njagala okuva nga tukutuka tusoma. Omuntu gwe muteekwayo naye yakukozesa obukozesa ebityo osobola kuba na feelings ze. Osobola kuba na feelings. Kasita wazifunanga nga bwajja tokuba nduulu ng'okkiriza. Si bwe ekituba kyali. Mufunye olubuto ki ekyaddirira awo? Kyaddirira kale namugambako n'abanga yagenda ne mugamba ngenda kugamba sisita wange kati engeri gyali atya sisita wange n'akipanga pangawo ne mpulirako nti ngenda okukola. Nti ogenda okukola? Ng'ani yagamba ogenda okukola? Kale twali atudde n'agamba sisita wange namufunidde omulimu oyo agenda kukola naye agenda kasulangayo. Ng'omaze omugamba nti n'ofunye olubuto? Ye nga maze okugamba omwami wange. Omwami wo oba omwami wa sisita wo? Bino ebintu byawule? Mulamu wange. Okay. Omaze omugamba ofunye olubuto? Namugamba nti nfunye olubuto nekiyitako ebbanga nga mugamba nti ngenda agamba sisita wange nti nina olubuto nti lwa mwami we. Nagamba kale n'akikuba mwange oyogera mpola kiki eddoboozi lyo ttono abantu tebawulira baagala omusango guno bagusale bulungi yogerako nnyo yongeza eddoboozi. Kale awo sisita wange n'abawo nga kikalokola ki atwala bulabi tasobola nti alowooza kino alowooza kino. Sisita n'akukkiriza omwami n'akutwala okole? Erwagira awo yalinga mulamu wa sisita wange mwanyina w'omusajja ne bajja ne bampiikinga nti ngenda kukola. Nti ogenda kukola? Yennyabo. Bwe nagenda okukola nali sina olwatuukako olwo bantuusiza mu ddwaliro nga mpulira kujjamu lubuto. Wano ewaka bakujja bagamba sisita wo nti no bakufunidde omulimu ogenda kukola? Nange mu kuvaawo kye nali mmanyi. Naye bakutuusiza mu ddwaliro? Bantuusiza mu ddwaliro. Kitegeeza omulimu tegwaliyo? Anti kati awo osama kuba baso naye mmanyi oba kino oba kyali kirina okuggwa yoke ngende enkole. Batuuka mu ddwaliro ne mu ddwaliro ng'ogenze kukolayo ki? Nawulira bagamba kujja mu lubuto. Kujja mu lubuto. Kale naye kyampisamu bubi naye nga nyina okuguma kibeewo olw'ensonga ono yali mulamu wange. Yali mulamu wo. Nga kijjalabika bubi mu famire yaffe ng'omuzaddemu sisita wange yennyabo. Kale ne kibeerawo naye obuto lwagaana okuvaamu. Lwagaana lutya? Embuto zigaana okuvaamu? Abasajja baatugamba nti obuto lugaanye. Kale mwagezaako ddujjamu? Mwakkiriza naawe n'ogenda ne balujjamu bagezeeko?
ne Luganda sina kyakukola Luganda lutya kale obuto olwayiga ngeraga nti omuntu abreadinze nekikola kye tumanyi luvuddemu etaka ebbanga ttono wagenda olaba lukyali nga mwewuli kati netubeerako awo nemula alinga mulamu wange tubeerawo ko nali mbeerawo we muganda w'omwami eyanzigye waka nti ngenda kukola muganda w'omwami kitegeeza tewaali mulimu tewakola lwava mu ddwaliro wagenda wooli sisita w'omwami wewummulira mulamu wange alibadde nga mulamu wange netubeeraawo netuddeeko mu ddwaliro edda tukigezaako era mugezeeko kulugjamu kalulinga myezi 2 ne lugaana bannaye nga lwali lugumu olwo simanyi nange lwaki lwali lwagaana kale omwami awo n'agezaako n'aŋŋamba kampangisize anzigye waani ewa muganda we nampangisiza nampangisiza ennyumba erasako emyezi 3 nga ennyumba yali ya mitwalo 6 netubeerawo nembeerawo naye ng'omwami takolaki olwo ebintu ebyokukozesebwa kabiki nga byabigula yabigulako naye beera mu nnyumba n'agula nembeerawo naye teyadda nembeerangawo bwentyo n'akulekawo n'olubuto sisita we yajjako okundabako naye nga siina simu ebiseera ebyo nga siina simu sisita we just ng'ayitako bintu bimu n'akulabako omwami ye nga tagirawo ddala teyagirangawooko ddala yakoma lumu kunteekerawo bintu kubanga salina simu kumuwuliriza salina simu kuya sisita wange nga siina kintu kyonna nembeerawo nenkuza olubuto naye nga sikyafuna buyambi nembeerawo awo lwe lwatuka ne lukula nenzaala omwana wali eddwaliro ali ya gavumenti awo kumpi kati ate nga ne mulamu wange yagindi yalina byayandeeterako ebyomwana ebitwandikibwako ebityo nenzaala omwana kale kyali kiyiseeko okisanga wiiki 3 nga kigenda mu mwezi najjako ewaka tata w'omwana omwami olwo akujjukidde nti naawe gy'oli najja ewaka tiyandekayo kati mu bbanga eryo lyonna sisita eri mwavaayo amanyi ogenda ku mulimu nga ye tomuwulize nga takubuuza nti nno nga teyebuuza nti nno muganda wange banaali ludda omulimu kigo gwakola anti ati kyesamanya oba yabuuzanga omwami kuba kati mwami yanzigye waka sina enyinza muwuliriza oba yabuuzanga omwami ng'alina byamulimba ng'amuguma osaamanya kuba naye siina simu ti ayinza naawe tewamuwulizanga sisita siina kubanga ono yakoma okujja yakamala okunfunira wembeera taddamu kujja kati omwana nembeerawo n'omwana awo kati omwana ng'okola otya omwami tugambye teyajjanga oba bwewazaala yatandika okujja yajjawo omulundi gumu sisita waawe najjawo omwana yayizanga ebbanga lya myezi 2 se naye naakoma okujja nembeeraawo kale nga siina buyambi omwana ndwala n'ebyokozesebwa nga tewali ne renti batubanja enyabo nensalawo nenzijjako wano kwe kusalawo jjo wano nzijjako wano eno munnange yembeera era gy'okyalimu embeera gyenkyalimu era omwami tajja ndwala renti batubanja n'ebyokozesa tetulina n'ebyokozesa temulina omwami mu bufunze omwami yakusuula mu nnyumba era yasuulawo ate sisita we y'omuwuliza sisita w'omwami nakoma mulanga omwana alina emyezi 2 ng'omwana alina emyezi 2 naye taddanga bannange omulabi wa ABS-TV ensonga oziwulidde mulindeeko okusala omusango mulindeeko okusalira omuwala mulindeeko okusalira omwami tosalanga gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi tukyagenda maaso ne programu ebisinga obungi tugenda kuba nga tubimanya mu maaso awo kati sooka otubulire mu mukwano ate sisita wo ye waddamu n'omuwulizaako ku nsonga zino kyogamba era paka kati sisita wo tamanyanga biriwo sisita wange yamanya nti nazaala kuba bwe nazaala nambuuza nti tata w'omwana yamanya nti wafuna olubuto n'ozaala tamanyi nawembeera nakubuuza nti tata w'omwana nafunayoko akasimu tandika omukubiranga namba naye netambula nayo wamala n'ofuna essimu n'omukubira gye nakubiddeko nambuuza nti tata w'omwana ojja mumanya ajja kujja n'omugamba ojja mumanya maama ajja kujja omulabe nalina omugamba kuba yali mukulu wange era kyetaagisa omusajja osituka agenda amulabe nemugamba ajja kujja nabeerawo naye kati ntwala omukisa kuba sisita tamanya nti tata wa mwana ate siwasitwa musajja mumutwalira kuba bbaawe kati mba ntwala omukisa ngenda kukusaba oyogereko nnyo nze kubanga bino ebyaleero bannange sisita kuba kati ogambye bulijjo tamanya kati oli ku mpewo za wamanya nti wazaala kati oli ku mpewo za ABS-TV ensi yonna ekulaba
kyemmanyi neswalira amawulire galina obba nga gamutuuseeko dda enyawe kaakati kyenkakasa mu mbeera yonna agenda kutegeera nti omusajja newanaba yetalabye omuntu omulala yenna agenda kulaki agenda kumugamba kaakati ye weetegese kumufa esinga otya ng'akitegedde oluvannyuma lwokuba nti akitegedde nti omwami we munnange wamukola ki wamugabanako wali mugabanako kale era ngenda twala omukisa ngeje ndi ku mpewo za abs tunula wali mu kamera bulungi era twala omukisa ngeje ndi ku mpewo za abs sisita wange nga mwetondera ng'omwetondera maama era kuba kumwetondera sijja gamba nti mwebaza ku kino ekiriwo mwetondera byonna ebiriwo engeri gyatamanya nti yali bbawe naye ansonyiwe kuba nange saakyagala nti bbawe kunzaalamu mwana webiti ebintu webyajja ansonyiwe yenyawe lwaki tewakimugambirawo oluliga ebintu byakatandika nga tebinnaba kutabuka anti kati era ebintu byalitabuse amaka ge gali gagenda kwonooneka olw'okubanza kati gagenda kwonooneka oluvannyuma lwokuba nti waliwo n'omwana nti omusajja yakuzaalamu kale yakyawukanamu pakati sibeera waka kyokka n'omwana mukalukalu ate bannange yeekaza oba ye sisita wakusonyiwe ansonyiwe munnange ebyaliwo byonna saakyagala kati kitegeeza kati omwami ono singa akuwasa ogenda osobola okukkiriza n'ofumbira omwami ono n'obeera mujja wa sisitawo kyokumpasa sikirowooza nga akwabula njagala kulabirira mwana wange kulabirira mwana wo ekyokka bwekiba alaba tasobola kumulabirira nga nze amulina amukwata amuteeke wali bali abalala we bali baani abalala bayinamu abalala ewa muganda wo alabirire anti ayinza obutamulabirira nga ali nange awula ono omukyala kale emboozi yo ensonga zo tuziwulidde maama z'oyagala owaayi sisita akusonyiwa ansonyiwe munnange singa obadde gwe wali musonyiye anti kyalibadde kyajja era naali musonyiye era waali musonyiye mukwano gwange omulungi nkusaba tuwumuleko mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda bbanga tukomawo n'omwami oyo omwami oyo nno munnange muyimbi bano upcoming artist alina ennyimba ze bambi namukubidde esimu nemugamba zeeta ku abs tv tuzimukubire mukyaze ne mu program abeere nga yeeyogerako kati ensonga leero gye twayisemu okuba nti tufuna omuntu waffe namuyise mu mbeera eyo era yatuuse dda okuleeta ennyimba ze tamanyi kimulindiridde wano nti agenda kubanga abituulamu naye mu kitundu kyaffe ekyokubiri katukomewo naye atunnyonnyole lwaki yakola kye yakola omuwala amuwaayiriza oba bituufu ye bwe biba bituufu omukyala agenda mumugamba atya mu kitundu kyaffe ekyokubiri katukomewo naye tofaayo buli kimu kigenda kuba bulungi bulijjo mpulira buwulizi kati ondabyeko ndiko live okay bikwano omukuliko eyo mukuwumulamu okwo tukomyewo n'omugenyi waffe kekana kayimba kaffe koleese tukube busidde bungi bambi olabika oyimbye oli muyimbi upcoming mpano ku ssente z'abayimbi naye oyimba ekitiibwa kya mukama upcoming teriko myaka obeera muyimbi amiina webale kujja kwano ku abs tv tofaayo mukulu arafat tuula komawo producer nkwatirako omwami oyo tafuluma komawo otuule wano gwe tofaayo tekina kiki nga bwolabye ono emisinde otaddeko nja kusaba otuule buli kyoyogera kyogere ng'otudde wano sandyetaaze kale nsonga ndala zinziddeko ate ziyingiriramu tofaayo music ye wamuleese ye tugenda mukuba siddi tugira tugiteeka wano gwe don't worry just calm down okitegedde tofaayo mukulu alfat jebale kiki nga bwolabye omukyalo noddusa emisinde toli mukakamu kiki akumalako emirembe ye omumanyi omukyalo ono faino omukyala omumanyi ngaani mwami alfat oyo kamuyita omuwala oyo mutwalanga mulamu wange omutwalanga naye nga sikyali lwaki omutwalanga butwazi mulamu wange naye
alina bye yeefuulafuulamu ebirala bye sitegeera bulungi. Alina bye yeefuulafuulamu by'otategeera bulungi. Byentankanira ddala. By'otankanira ddala biki bye yeefuula? Mukyala oyo era kyemmanyiza okumusanga wano waliwo ensonga lwaki yaali wano, lwaki onkubidde n'essimu leero. Omusanzi wano otegedde waliwo ensonga kikiguluma yaguzza ng'otegedde mangu. Si gamba nti ntegedde mangu naye muntu eri alumiddwa ku musota bw'alaba omugwa yeekanga. Okay. Naye nga weebale kujja mu Arafat awo wennyini kinkoze bulungi bw'ogambye nti kw'omulabye otegedde ku nsonga lwaki oli wano. Tubuuliremu Mr. Arafat, omukyalo ono lwaki mulinamu ku butakkaanya wakati wo naye? Omukyala kakuba sikyayagala kumuliraana nnyo, nyinza okumusangamu obuzibu oba nenteekawo embeera endala gisandyetaaza tekudda wano kumpewo bulaga kundaga mujjaga akawuuwe kulaga mujjaga omusajja yalwalidde ku TV ng'olwana okola ki ng'olwana n'omukyala nga nzijidde ku nsonga yange endala kutwala bintu byange mu maaso. Abasajja bakuba abakyala okuyimba fayini kunnyumira nga ekitone kye nandi yagadde okola ki kubeera era abayimbi mbegomba naye nyina emirimu gyange miki emirala. Okay. Kati tubulire mukwano, omukyalo ono alina omwana, ekyo kimanyiko? Omukyala fine alina omwana nkimanyi era n'omwana we njukira namulabako omulundi nga gumu ku ebiri. Taata w'omwana w'omukyalo ono yaani? Yamumanyi. Yamanyi ba boyfriend be yamanyi ba boyfriend be baani. Mukyala Anet, taata w'omwana wo yaani? Y'omwami ono atudde wano. Yogera nnyo tuwulire. Kale n'abantu mwerabira weerabidde amangu ago. Sooka olinde mu kato. Nenze banze nze ndi muntu mukulu. Oyo mwana badda mu kuŋŋamba nti nze taata w'omwana we. Yes ssebo. Nze mba sibitegeera. Kituufu tategeera ssebo. Gambye mutwala ngani? Nga mulamu wo. Kakyogamba nayagala muganda we? Awo nange simanyi. Kasooka akubuulire. Namuzaala muddi namwagala ddi. Wamusanga wa? Wamusanga wo kuba nti ye taata w'omwana wo? Asooka akubuulira omwana oyo yajja omulaba ng'amulaba ng'ani. Omwana ono wajja omulaba ng'omulaba ng'ani? Kaakati kankubuulire. Oyo nkugambye mulamu wani? Mulamu wo. Yabeera ewange ebbanga. Bwe yabeera ewange ebbanga nze namufangako. Wamufangako? Namulaganga keya kubanga muganda wa mukazi wani? Muganda wa mukazi wo. Bwe kiri. Kaakati essaawa enadda atya ku mpewo n'agamba taata w'omwana wange omukazi ewaka mukulu we amubeereddewo ebbanga lyonna nange mubeereddewo ki banga bye nakukolera byonna biki? Siba ebigambo bibeere bitono. Omwana okkiriza nti wuwo oba si wuwo? Omwana okkiriza nti mumanyi nze nakuwalinga olina boyfriend bo bwajjaga waka sitiivu. Ebirabo bye wamugulira omukyalo ono nga mukyali ng'akyali ewaka walinga omuwa byaki? Birabo. Success card birabo. Success card kintu ky'owa omuntu yenna. Yaguliranga birabo kitubuuliremu. Ebirabo byanguliranga. Yanguliranga zi perfume, yanguliranga ne bunnika obw'omunda. Mulamu osobola omugulira ebyo. Nze wamuguliranga ne bunnika obw'omunda. Akulimba naawe. Aba kati just yayagadde kujja kunsibako bintu kusanyawo ago maka g'abantu. Kusanyawo maka g'abantu. Mukulu toyinza kutta mu kuŋŋamba bintu ebyo. Oli muntu mukulu. Nyina abantu abakulu. Nyina abaana bange, nyina famire yange. Olina famire yo? Kati wakati abasawo gy'oli muntu mukulu. Luli nga tuwakirabanga. Wanje?
Olinga tiyakirabanga nakiraba nti muntu mukulu. Bakubuuza luli nga tewakirabanga wakakira kati oli muntu mukulu. Iddi lwajjanga mu luumu yange twamanyanga lunaku olwo. Bwe wajjanga mu luumu ye. Kyogambye wakolanga tosaabi. Kakatirindako Madam Stella. Njagala nsooke nkugireyo ekifaananyi ekyaliwo. Kituufu nange kyenneetaaga amazima ge tunoonya kyali kitya wamma. Omuwala oyo yabeera ewange ebbanga ddene. Yasomanga naye nga bw'omanyi adolescence stage bwetawaanya. Yakolanga omwana oyo. Alina boyfriend bwe. Bataliikiriza okuvubuka awulira oba amabeere gamuwa. Bebakuwanga biwandeetera. Ogenda okulaba alina ebikolwa byakola ebitategeereke. Yakolanga biki? Nayagala n'okugambako mukulu we. Neŋŋamba waayi sikola ki? Siringiriza bitankwatako. Ate nga zo nali mugamba waŋŋamba nti ojja kunzaayo. Sirika nnyonnyola ono. Kale nnyonnyola. Tusegeera sirika nnyonnyola ono kuba yambuuzizza ate ye yampise na wano. Bwe kiri. Bombakira bw'otyo nsobola okuviira. Tovaawo taata twagala mazima kyali kitya. Tusegeera naye kati oyo mwana muwala kati actually saawa eno simanyi kyemanyi ni ye yakikoze akigenderedde kale simanyi mwakipanze mutya. Tewali kye twapanze. Oze wano eno lwa mwana wo. Lindako nze sazze lulwe. Nze siri simumanyi ate siri. Ono omukyala tomuyinaamu mwana. Simumanyi ate siri sure. Isokoleke toli sure mbuki. Nze abaana bange bamanyi bali bameka. Kiki otali sure ku kyo? Toli sure mbuki. Bali babiri bali na kusomero kati. Bawa ani abazaala ani mama waabwe? Abaana bo. Mama waabwe? Sister wono. Yes, mukyala wange. Tolinayo mwana omulenzi. Ate omwana omulenzi. Ono omukyala bwe yakoze. Bamanyi kugambye bali babiri. Okay, Jensula ani n'obwo mubaliramu aba babiri. Nedda sewe. Jensula ani yapangisaayo. Ono omukyala gy'asula. Ani asooka osasula emyezi esatu. Leka nkubuulire. Oyo mwana muwala. Nze namulabanga ne boyfriend bwe. Nze nga simupaako nga mugamba gwoyonooneka naye gwokola ki? Gw'omanyi. Kansooka nkubuuza ekibuuzo. Omukyala ono mu bbaluwa eno yatuwandiikidde tino yafuna olubuto. Bwe yafuna olubuto gwe wamutwala mu ddwaliro okubeera nga mugjamu olubuto olwo. Lwaki wamutwala mu ddwaliro mugjamu olubuto nga si lulwo? Wagamba otya sisita nga nva ewaka kwali kukola natuukira wamugamba nno omutwala kukola sisita we n'akuwa muganda we n'omutwala wamutwala mu ddwaliro okugjamu olubuto. Kati olubuto lwali nga si lulwo obuvunaanyizibwa wali obugjawo bwomutwala mu ddwaliro muluggyemu n'obutuuka n'opangisiza olubuto omuntu ng'olubuto si lulwo se. Okay, kati Madam Stella. Yagala ofune bulungi. Nange mpuliriza. Ensobi eyaliwo. Nze kwe kale namutwalanga nga mulamu wange okuva emabega ate n'atuuka n'afuuka muki mukwano gwange. Nga mulamu ate nga mukwano gwo. Omukwano gwo. Omuzadde yenna bw'oba n'abaana. Fine abamwanawo naye ng'ate olinamu ne mukwano gwo. Ng'okolagana naye bulungi nnyo. Tombakira. Tulina kimalira twogere ku kimu kikwe. N'obutagwa kisoboka. Tekisoboka. Owakana mwana gwe nyinawo. Nedda bintu si byakaya na mukulu. Lindako. Si byakaya. Nze wano ntuddewo fine nabadde n'ebigendera byange ebirala ne wano ntuddewo lwa mukyalo ono annyonnyodde ensonga ye. Ngamba bw'ali kanjikole ki? Kokyatule leero. Katujanjuluze ategeere ensobi y'oyo. Shege. Kakati nyabo nakukwata bukwasa ebyo by'ogamba. Kyo kituufu nga bw'okyogedde. Munazaala omwana oba namuzaalira mu kirooto. Buli kimu akikola ng'otegeera. Kyemmanyi tonyo webbanga tubaddeyo nga tuli waka gye twatambulira ntowanyanko ku mwenge. Twatambulako. Buli kintu waliwo omuntu omulala oba mukwano gwo oba omuntu yenna eyamanyako ku mbeera yo wakati ku relationship yawo noono. Yali mukwano gwange mu ssomero. Namunyumizaako naŋŋamba tobulya sisitawo. Oli gwe watugambye yaggano byogera. Oyo omukyala nze yannemye okufuna. Atamatamu byayogera. Dakiika emu agenda n'agamba omwana wo
naye waliwo kyabakwese kyatakoze eki dindako oyo omukyala nze nyina obukakafu nti alina omuvubuka bwe yali ayagala era ebyo bye yali agamba tewavaako ewaka nomala wiiki nga bbiri nga toliwo oba wali mukyala wali ogenze mukyala wali ogenze kukyala mubbanga ki nga tanafuna lubuto yali muvaaka yennyini n'amala wiiki ezi nga tali waka nga tanafuna lubuto banga alulina nze simanyi we yafunira mbuto ze ate wano yatugambye embuto we yalufuna yasooka kugamba ggwe nti naye kinakuswaza mwana okebera omusaayi ng'omwana wo onatunula otya mu maaso ga kikyali womaliza okwegaana nga okakasa siwo kyangu kyagenda ku musaayi naye ngekyamazima gali basisita bange nengenda ku musaayi boyitakugambe mazima ki omwana tewamwagala nze no sisita wamanyinga anyway waligambye atya ng'oli ku mpewo ne bwembaze neegana amazima gabawo kuba amazima ne bwogakweka amazima tegekweka ne bwogakweka otya era gatuka ekisa tegakola ki negalabika olaba abasajja balina okukayana balina okuwakana okitegeera olw'ensobi gyabeeramu kati ate okiswala mu maaso ga sisita wange famire ye ati ne bwenkikweka emirundi 3 bwemba naktajja kunkuba ekirungi mwana nze ndi musajja ewange tegera abasajja tetwegaana baana era singa ekituufu gwasose kakati ate emyezi gyomulabirirako ng'ali lubuto gye wali omulabirira kubeera yatugambye gwe wamugje waka gwewamupangisiriza byonna ggwe nga ne sisita we tamanyi gwe byewakolanga byaki sisita wange wamugamba otya nga nva ewaka wamugamba nze sisita wange yeyaŋŋamba nti alina ki omulimu osege era yamanyi oba yakola oba teyakola sisita wange omukakasa otya nti wamugamba nti najanze dindako baali bakutwala najanzeka wasooka kumatiza sisita wange then olyokodda ne sisita wo nemumpiikinga ewaka mwandusiza mu ddwaliro si bwe kyali ne tukola ekyaliwo n'abasawo nekirema kitegeera netuddayo ogwokubiri mu ddala eddwaliro nekigaana n'okukkiriza naye nga omulabi waffe omutuufu ani mutuufu mu nsonga zino omulabi waffe omulungi omwami yeegaana oba n'omuwala naye alumiriza omusajja ku bintu by'ataakola mukwana oba omusajja olumiriza wabwerere omusajja ye ng'agamba talina kyamanyi ku byonna by'oyogera tewakyatamanyi yagamba talina kyamanyi buli kimu akimanyi abawala b'ebiro bino bagambwe lwaki mu baboyfriend bange bonna boyogerako nabaleka bali waabwe basula wa mama waabwe tekiriko omuntu nga ono omwana nedda oba omukyala gw'otayagala akuwa omwana omulabindako ekireeta obuzibu yazunganga ne boyfriend we bonna nga buli kazunga nako tekalina waaka kati gwe yalina waakasimanyi alabika yalaba nga nze asaanye bwoba wegwanyiza omwana yali akwegwanyiza ono nze manyi yakolwa bintu kati lindako wama gwe bwobeera madam Stella kyemanyi oyo olabika oli mukazi mufumbo siri ekyo kigambo kyogera empola kangeze singa obeera singa lindako kale simanyi ngange bugambi singa obeera ne baawo ng'olaba mulina omukozi wali nenga aveeri oba toliwo ayitawo mu ntawulo kuyisansula oli mu kisenge ekyo kikayereeta akwebuzisa mu bufunze ono yajjanga mu butawulo ne mu kisenge kyange yajja mukonge omulundi ogutasoba mugumu ng'ajja mukola muki sisita we nga taliiwo ngaakwebuzisa ebitakwatagana wanti maama wagendanga mu tawulo mu kisenge kya sisita wo walina okugamba yajjanga mu kyange gumwebiri yajjanga mu kyange ngajja kati munsobedde buli omu alumiriza munne omwami agamba bamwegwanyiza igwe ogamba omwami lwaki mumwegwanyiza tetumanyi naffe lwaki kino kyeyina ekyamanyi kiyinza okuvaako okumwegwanyiza mwana muwala oyo yatuuka ekiseera
nga ankubira n'amasimu ngakubira ngani kale nakubira ngani nga mpeereza bu message aba mu kisenge alaba ndi mu kisenge mukyala omuganda we yes kyobulaba kyabayira nnyo amazzi nga kuweereza message kati lwaki tetuwaziraganga muganda we n'omugamba laba nomutoyanzirindako fine yali mwana muto naye saayagala muteerawo mbeera omukyaya saayagala gimuteerawo shegera kati sister abanga sawa zino ali ku TV alaba ani anaaba omukyamwe lindako nze osobola okugamba nti ndi mukyamu naye nga bwegendereza oyo ye mukyamu kyekiraga nti ndi mukyamu ssebo abaana abawala abo temumanyi sayizi zammwe so omwana wange ojja mulabirira wanswaza n'okunswaza mu famire yange wa sisita wange owange ojja mulabirira gwonswaziza sinze nganswaza gwe gwonswaziza kikkirize kimu nti waswaswala dda omwana wange nze siswalangako tolabirira siswalangako kitegedde tolabirira lindako mwana wange yekka ani abavuddeyo okuŋŋamba anti bakibawadde tebakimanyi tebannakimanya kati era ekituze ku mpewo buli omu akitegedde ssebo abeewaffe era still kati oyo yagamba sinze muswaziza yanswaziza ate kuswaziza anti kuwabireeta bwamanya nti nina okola ensobizo lindako bikoowa mwali badde mukivugireyo mpolampola ng'olabira omwana w'omukazi oyo yali badde asirika bulungi eyaliwa mu nnyumba okitegwa buyambi omwana tobuwanzi lindako nemusuula mu nyumba bwomusuula mu nyumba gwe si gwegisasula singa tuwanzija sisita wange yavaayo ani yanzijayo mukulu alafa kati banaye tukoyo tumalira obudde kati tubulira amazima omwana wamukozesa tewamukozesa ono olubuto olulwo si lulwo si lwange okakasa olubuto si lulwo bukakafu kiboolina nti lwange nadda ssebo buli kimu okimanyi omwana ono wamwagala wamuganda we bati wamwagala tuve wano nze igwego gwenyogeza yes samwagala bagenda kusiba bagenda woyisora bye abaserikale balabye ndowooza ngoyigi simanyi koza bakimyekiwa bantunga mu mwana bazzi kutwala bantunga nti kuyamba nze nyina ensonga endeese wano mukulu alafati bagenda kusiba ekyo nkubuulira Madam Stella mpuliriza ensonga endeese wano wankubidde essimu esi ensonga si yekulese nze ndi ku gundi ku ABS later music wo yes fine oba najja nali nateeka wano gundi zange nonkubira nenkukubira kakati ate ebyo kati byaweddeyo byawedde watusobola kujjanga bagambye nti ndi wano kitegeera wano leero twagalawo ensonga ndala njagala ompulira ensonga bbiri omwana wamwagala kati ogamba ki omwana wamwagala tewamwagala samwagala omwana gwanza tuwanjagala ezo kwakikola nga tonjagala omwana gwazaala goba olabirira nze neesonyiwa omwana wamwagala tewamwagala tindako nyawo wagenda ne sisita wange bwe nakuwa sente nagamba pangisa oba nakutwala mwatuusa mu nze namuwa sente zimuyambe ng'engeri gyagenda otandika omulimu ate sisita wange agenda ssulayo yali agenda kukola naye omuntu tosobola kgenda wantu wootamanyidde nga tolinaamu kasente nakwata emitwalo gyali 11 anti nze nali mutwala ne sisita we yamanyako gye walaga wamugamba ngenda kukola kati yamanya bumanya nti agenze producer mpye ku basirikale abali awo no please baba hite kuba kati nze njagala ensonga zino tuzimalirize bulungi baleme kusiba kikulemye tindako mubayite tindako nze newasandiwagadde nawe obudde bwonna sandyagadde tutekewo kati tubuulire ekituufu ekiri mu nsonga zino mbeera ate poliisi biki nedda obviously teetagisa twogerenga abantu nedda sibyagala bw'ogaana okwogera tukanyiza no sagala lindako lindako okuŋŋamba ennyo mujja kunkozesa kyasikola ki yogera ekikuli ku yogera amazima sagala yogera kyenkukase wabula yogera amazima toyamba nze kyekyoyoga kyekiyamba mwana wo sooka osirike ekituufu kyeki Madam Stella puliriza omukyalo oyo yalina ensobi ze nga ki nga ye kitegeera abasajja tetuli bafaana temuli bafaana si bonna osobola nekikusukkako muli ekyakusukkako ebikolwa byeyakolanga yakolanga bikola ki kati lindako omanyi otya nti sisitawo taliiwo
ojja mu kisenge kyange najja mu kisenge kyo bwe yajja mu kisenge kyo n'okola otya nze nagambye mabegako wali fine byonna nabiraba kale bwe kiba kikemo nga kyaliwo oyo yakola ki ekisenge kyange oba ononayo ki onajja mu kisenge kyo omundi ogutasoba mugumu n'ateekawo ekikemo bw'amala okulaba ekikemo n'okola ki tumalireyo atidde bw'amala okulaba ekikemo kino kinakuleetera kyakozesa ki kyakozesa ekyo ekikemo n'okola otya okay fine oyo sijja kugamba ekituufu yankema nanzikiriza good yakema naye nga yakusikiriza lindako naye nga siri musanyufu okay fine nandibadde nsobola okukanya naye mwetali mbeera eno nga si mweno mbeera nti ate poliisi kyemanyi okujja wana asoose genda ku poliisi ate tunabagendayo naye bwoganira oyogera ebitakwatagana eri awo yakulinze dda ndowooza obalabya ngaoyingira so kati tumaliriza ensonga ekituufu ogambye omwana yakkema n'omwagala mu butali bugenderevu naye nga wamwagala nze kyenjijjukira nze kyenjijjukira ensonga lwaki negaana nze oyo omukyala saagira live naye kale toswana swala sirika tewakola ki saagira live naye tebuyali bya live yensonga lwaki weegaana omwana nze mmanyi ekigiisa protector to protect ki ekiddako kyonna naye nga ye wamwagala fine namwagala naye buli gwoyagadde nga togenze naye live luba lubuto mubuuze oba gyali mirundi emeka onotusonyiwa okubuuza ebingi naye twagala kumanya sijjukira naye nedda nze nzijjukira mulundi gumu mulundi gumu kaakati ekituufu ekiriwo omukyala ye wamwagala namwagala naye saamuzaalamu kati omuntu gwomaze okwagala obukakafu obugjewa mbunate saamuzaalamu namwagala naye saamuzaalamu kaakati oba wamuzaalamu oba tewamuzaalamu naye bw'obanga wakola ekikolwa ekyo naye ogenda kulabirira omwana w'omukyala ebyo byolimu ng'onyumya nti biki ate manyanga ebyo byowooza ogenda kulabirira omwana w'omukazi alina okulabirira omwana wange kubanga twagendanga mwagendanga live ate atugambye mwakozesanga protect wati walina okwogera kuba nemugamba nga yambale n'agaana wamugamba nga yambale kitegeeza naye watuuka ekiseera ng'oyagala naye sinajja kuba yali asuuza okunziza mu kyalo watuukira nga mugamba nti ate munaye teekako ekitegeeza naye wali oyagala naye tusigogala bwetu naye nga nali sikyaga bwekola kikutajogera kitegeeza yatulimbye tebyali teyabikangako omuwala agambye tewabikangako bwekityo bwekyali sokoleka omugamba ngotya nze namugambanga kimu bwakumambu namugamba omuzza mu kyalo sigambanga kukuza mu kyalo nze nagamba buli kyokola kikole ng'otegeera sisitawo bwakumanya gwomanyi mukibaddemu babiri osiri wala muno sisitawo wakumanya gwomanyi omwana wange amulabire kyekyokka abula ate omanyidde singa yabadde ayagala bya mirembe teyandizeera omanyi sisita wange lwaki sigo walabye yakoma kujja budde banga kyokujja gyembeera kyemanyi olina essimu ye lwaki tomukubira olubuto lwomwana omukazi oyagala toyagala lindako tokyogamba mu famire yange omanyimu nzenze ati gwabikola ate lwaki abuukira ate bebabikola ati bulijjo omwekweka bulijjo omwekweka ekyalo ekyokujjamu olubuto mwakirimu aba era gwe sisitawo gwamutwala kujjamu alina okukola ki kwasaganya ekintu omwana okuganiramu wamulabanga kikwemye sisitawo oba mutwale wa mukyala omukyala abakufanga mututo okujjamu olubuto mugane walizeyo nomugamba otya mbwafudde simugambangako era ezo eddwaliro nalyo nali kitegeeza era yebwe yagambanga naye sinakuzaalamu ate olubuto wali mulamu ati lindako ye yagamba
tasobola ne mugamba nali sobola zala mugwe walinanga wali mugenda walinanga Arafat mu bakazi bonna abali ku nsi n'osalawo era oyagale muganda wa mukazi wo abo bebereetera ebizibu mayanke muganda wa mukazi wa Kemata how atandika atya guwereeta otya mu kisenge ky'olinga bwe yajjamu n'agamba nti noteekamu n'agamba nti okimanyi sisita omanyi obudde bwakomawo oli ali munju olw'okuba emirimu egizibwako manyinamukurafati ebyokayana tebitugasa wakkiriza dde omwana wakola ki wamwe njagala tuve wano ng'okkiriza okulabirira omwana bwekikulema abasirikale abo balaba wabalabye balina okubalaba nabalabye naye bw'okigaana nayo ntogenda kuvaawo nze nkubuulira sandyagadde bigenda omwana ogenda mulabirira togenda mulabirira lindako sakulabiriranga kimaze ebbanga ki wakuma bbanga ki wamulabirira ddi wamulabirira wa omwana kati afaanana ati wakuma ddi omulabako omwana wakuma ddi omulabako ye naye simwekakasa yes tomwekakasa naye nga wakikola eba wakikola watomwekakasa lwaki wajja omulaba watomwekakasa n'obuyambi obwasooka lwaki tindako najjanga oŋambye nenkuleka sayagala kuleka mu mbeera embi sirika ebyo byonna biwedde omwana n'omulabirira tomulabirire tulabe ekiddako kisinziira wano tewali bisinziira omwana onoomulabirira tomulabirire ate kyandimbeeredde kyangu nnyo nabwe yandiŋambye nti oba ki naye kati olwedde naawo naswadde dda ekitegeeza ki fine kati lindako gwe sisitawo gwomusuubira agenda kulaba ati sisifudde bagenda kundaba kuba kati nagenda swala dda mu kifaniro kitegeera obadde yagala kibeere mu kutu nga tukikuumye ate singa oyagala okikuuma gwe kenyini wali badde okyekwatira bulungi nolabirira omwana obadde otera okunkubira ku masimu olumu naye ngaobuyambi obuweereza wakoma bbanga kyosasula esente bino byonna kuwabirese singa n'omukyala singa tenzi wano kuja okulalasa mwali baddeyo nga mukuma kifuna omwana wange wamumulabirira ekimu kyalibadde era gwokyagadde ntya era ogamba wayagadde lumu kukola ki singa nakuswaza ddanga tonanfunisa batya okuswala singa bwe mutya okuswala bwe mulekerawo n'okukola bye mukola omwana onamulabirira ebyo kati byonna biwedde omwana ogenda mulabira togenda mulabira tuve wano kisinziira togenda mulabirira togenda mulabirira sinziira omwana olina omulabirira nokwata nokumpaka bwolina bukumala nina bungi ebisigadde tugenda kuba tubiraba omwana togenda mulabirira kale ekiddirira kyonna naye nga balabi maliriza soka olinde nze njagala kuva wano kintu kiri kimu bwogamba togenda balabirira nindekoki maliriza tugende tulabe ekiddako njabu wangayo kyenabanfunye si kyojjaga nti ofunye kyojja ofunye otegeezaki kyona bwofunye otegeezaki kyenabanfunye kyenamuwa kyona bwofunye kyonamuwa omwana olina omulabirira kyenafuna kyenakuwa si nti oyamba muyambi waneiba mwana wo naye naawe oli mukazi mukalu ate naye kanzeko ku sayidiyo ate etya nodda ku tivi weekalakasiza ku bba wa muganda wo gulwaki wakkiriza n'oyagala bba wa muganda wo saamwagala era yankwata bukwasire nga wagaye nti nakwatirawo bannange ekibadde wano naye nga bulijjo embeera tujja kubeera nga tugikwasaganya omwami tugenda mumunyigiriza abeere nga alabirira omwana ekyokumusiba ndowooza si priority like si kye tulina okukola kuba omwana ye yeetaaga okulabirirwa n'omukyala naye amulabirire muganda we tugenda kufuna engeri gye tubakansolingamu babeere nga beesootinga naye nga abasajja kiki ennyo muba mufaaki omululu gwonna gwaki lwaki bannange nze kambasiibule musule bulungi